ndowooza management yange efunyemu press olwaleero ne bakona byennyonnyola tutambulirawo bantu bange tutambulirawo nga Mukama Katonda affe omulungi bwe tumusaba obusaasizi buli kimu kijja kuba kirungi bantu bange mbeere basanyufu kubanga obulamu bwe bugagga. I'm very fine, I'm doing good, I'm very strong, though I'm stressed as you can see. Too much stress, man, but I'll be fine. I'll be fine, I'm okay. Stress nyingi nenja kuba bulungi. Mbagala nnyo nyinyi ddala. Mpozi kyenjagala okwogerako kiri kimu. Kyenjagala okwogerako kye kintu ekikwatagana n'abantu aba celebrating failures z'abanaabwe. Buli muntu yenna ng'oliyo ng'ojubilatinga failure yange olwaleero. Muganda wange kyosiga kyokungula. You reap what you sow. You reap what you sow. One day, one time. Leero kiri wange, enkya kiyinza okuba owuwo. Naye nze nkusabira kireme kutuukako omuntu wange ali eyo nga olina endowooza endala, nsaba kireme kutuukako mu linnya lya Mukama kubanga si kirungi. I don't want anybody to feel the way I feel right now. Wachiraba. I don't want anybody to feel the way I feel right now. So I wish you well. Abanjagala mbagaliza nnyo, abatanjagala mbagaliza nnyo kubanga buli muntu aba ne choice ye. Oba kubanga tonjagala si musango gwo. It is a choice. It is a choice. Kuba ne boyagala gye bali, thank God. Buli muntu alina omuntu gwayagala mu nsi, so I thank God for that. Mwebeerere mubeereyo nga muli bantu balamu. Mweyagale. Abalala be bantu abali influenced by politics, ndaba politics mungi, simanyi show ya government, simanyi project z'abaani. My friend, this is my show. This is my festival. Kenzo ya leero eri basically about the festival and the life of Ugandans. So tewali dusty yanjawulo esinga. So don't be worried. Teweeraliikirira. Oh yeah, ngenda kimupitira. So Kenzo agenda kwayogera ku festival n'engeri gye postponingiddwa. Agenda kwayongereza ku bye twogedde kati. Then nekirala waliwo engamba ezibadde zitambula nti Kenzo bamuwambidde gyali bannaye temubikiriza ebyo bya kiyaaye. Kenzo gyali ali bulungi, talina buzibu bwonna, tewali yamuwambye. Era tugenda kuba tumwotabulira ku saa 11 mu saa 2 okuva kati. Katulinde tulabe kyagamba. Ekitongole kya Luba nga bwe nagambye ebivulu tebifaanaganako na business ndala. Nga tuli waneera government erina okututunuulira kubanga kitegeeza nti ekivulu bwe kiba si kyakuba 28. Ffenna tutunuulidde government in a humble way. Kubanga bwe kibanga ekivulu tekiriwo kitegeeza tugenda kukola double expense. Esente ze tusaasaanyizza ku kivulu ate nga tugenda kukiddamu okukiteeka ku date endala, olaba nga tugenda kuziddamu. Ebirango ebibadde birwaninga, baana ezibadde zikoleddwa, posta ezibadde zikoleddwa, tebidda. So ebintu byonna bibeera bigenda kuddibwamu. Ekyo nagambye nti gavumenti y'okusazaamu. Nze ndowooza nze nti teyasazizaamu bulungi nga tetulina coronavirus. Nze ndowooza nti yandisazizaamu mu steps. Negamba nti kyaki tebayina expense. Aba business tetulina expense. Bano ab'embaga ez'oku weekend mukole embaga naye muteekewo bino. Mukole embaga zammwe naye muteekewo bino. Ab'embaga ezijja nabo mukole embaga zammwe naye muteekewo, naye temuddamu abagenda okujja mu wiiki ezijja tetukola ki, tetwongerako kubanga bw'otunuulira expense egenda okubeera doubled. Really ffe tetwandyagadde nnyo kugenda nze Museveni president andabangako nga mmusaba. Sigenda nkuba president nampadde ne siringi 10 twekolerera kubanga tutegeka emirimu gyaffe ne givaamu ki, ne givaamu ssente. Naye no yessaawa Museveni okutulabako kubanga ekivulu bwe kibanga tekiriiwo ng'ebintu bikoleddwa bwe biti, ffe tetulina gye tugenda kujja ssente kubiddamu. Yeno essaawa we wagenda okulabira ku bantu nga ffe nga bwe bajjayo ssente nnyingi ezo ne zigenda ku nzige. Kati waliwo enzige ezoogera. Nze mbadde ndowooza nti enzige atunulire ku nzige zino eziyina emiki, eziyina emimwa. Tujja mu buwombeefu bwa business
nze ntunulira nti kitegeerekeka kati waliwo enzige ezeetaaga okufuuyirako ku ssente zisobole okukola emirimu, otherwise bajja tulaba ku makufulu g'abantu nga tugakuba okujjayo ki okujjayo ssente, naye ffe twekolera si kye twandyagadde. Partnered with the Dubai events to organize this. Okubanga tuleetawo enkyukakyuka mu entertainment ate development bino byekola. Gwe tosuubira Eddy Kenzo kubanga atambudde amawanga gatambudde ate nasigala nga akyakola ebintu bye bimu ng'abantu abalala abatalina exposure gye nsobodde kufuna. No, okutambula kulaba, okudda kunyumya. So nze bwe mba ntambudde ne neetooloola amawanga ge ntambudde, I have to come back and tell a story. And one of the stories zemulaba Eddy Kenzo Festival n'ebirala bingi bikyajja inshallah mu maaso tukyalaba tukyayiga, and we are still applying in our country to make sure nti abantu baffe bali up to date. Abantu abali up to date, abantu abakola research mukimanyi bulungi nti festivals zino aba artist abenjawulo abanene bazikola, era festivals zinyuma nnyo kubanga kintu kya budde buwanvu from morning up to the evening to ekiro. Kugamba kinyuma nnyo, kiriko a lot of entertainment, so many artists and all that. So abantu bonna involving politics mu sheno njagala okubabuulira nti kyemukola si kituufu. However, kyandiba ekituufu kubanga kyekintu kyammwe, buli muntu alina ekigendererwa kye, buli muntu alina kyayagala. Ojja kusangayo abantu nga bali addicted to football, era nga baba banyumya emboozi ezimu they relate it to football. Kati nammwe abateeka mu politics mugende mu maaso, kyekintu kyammwe kyemusinga okwagala, ne naffe abatali so much into that right now tuli wano, tuliko music are supposed to be separated from politics. So nsaba abantu mwenna abali eyo, music tumuzeeyo abeere music tumuzeeyo abe ku music basis atebereme kubeera mu politics, kubanga nze right now like for example abantu mwenna abali eyo abanjogerera ebigambo ebingi abajja ku Facebook yange ne mwogera ne mukolima ne mukaaba abamu ne mwogera n'ebigambo ebyesittaza, nze sikeeranga konca kuvuma muntu n'ogu, sikeeranga konca kuwakanya muntu n'ogu. Buli omu agende mu maaso n'ekintu kye, buli omu awagire gwawulira nti gwasinga okwagala, buli omu akole kyonna ekisoboka okulaba nti awangula. Nze sirina gwe nkutte bigere, sirina gwe ŋŋaanye kuwagira muntu wo, ate sirina muntu wo yenna gwe nnwanyisizza. So nze ndowooza kya buntu bulamu na butegeevu okulaba nti politics tumujja mu music, omuyimbi asigale nga muyimbi nga entertainer, kubanga ffe tulya mu entertainment. Eri abaana bangi bwe muli mu kwogerera ebigambo ebingi n'obayingiza mu bintu byammwe nga tebagenda kusobola kusolooza akagato we bandikajje naye nga ke kagenda okubayamba bo ne family zaabwe. So Uganda bwe tunaaba tetukitaddemu mpisa na buntu bulamu tetujja kumalako. So tukwatagane, tutambulire mu Luganda, ffenna tukkirize mu democracy. Oba okitegeera, tukkirize mu democracy, atuweebwa ssemateeka, buli omu awagire kyayagala, buli omu abe musanyufu mu ngeri ye, buli omu alina kyasinga okwagala mu nsi eno. Mukimanyi bulungi, gwe woolengera nze si wennengera, buli omu alabawo bulala. So nze ndowooza twandikikkiriza ekyo, naye bwe tunaatandika okugamba nti gwe toyagala byenjagala oli mubi nnyo, kintu ekyo kiba kirala, tekiba ku next level. Nze ndowooza oba onenyeza omuntu atalina buzibu bwonna okiraba. Abantu abali mu ntebe ezo mubamanyi, tusaba mubajjeko bwe muba musobola, naye ffe temutunenya, tetulina buzibu. Bwe muba muwulira musobola mugende mubajjeyo, bwe muba temukisobola ffe mutuleke, oba okitegeera. So tetulina buzibu, ffe tuli bantu. Nze ndi muyimbi, njagala kuyimba. Politics namuwagirako kye muwagidde, nantuusa gye yantuusa, nendaba nga sijja bifunamu amaanyi nyina matono situukayo nenkita. Buli kintu kibaako kabaka waakyo, kati ffe amaanyi gaffe gakoma walala. Nalaba nga ndowooza nali neetadde ku kintu kye sisobola nga kigenda kundeetera ebizibu bingi nnyo olw'amaanyi amatono ge nnyina, nenkyesonyiwa nenkirekera abakugu abakisobola. Kati mbadde nteesa ekintu ekikwatagana ne politics mukikwasa abakisobola, ffe tudde mu kuyimba. Era nze ndowooza temujja kundaba nga ndi ku bituuti by'aba politician, okuggyako nga it's like a Thanksgiving introduction oba mukolo gwonna naye kikwatagana ne raale, kati ekyo nakita it's not my thing.
buli muntu agenda awagire gwayagala, buli muntu ayagala omuntu we, buli muntu akole ebintu bye, naye kasita tusigaza emirembe, kasita tusigaza okwewa ekitiibwa, kasita tusigaza ne tukkiriza nti buli muntu akkirizibwa ogera kyayagala nzaawo mbanamu. So buli omu awagira ekintu kye, buli omu ayambale kala gyayagala mu ngeri ye, tutambulire mu nsi ey'emirembe. Kijja kunyuma nnyo nga buli omu ayagala munne. Wetwogerera abantu babadde bamaze okusasula ticket, wetwogerera abantu babadde bamaze okusasula business ez'enjawulo, bamaze okugula stalls, abagenda okwolesa bamaze dda okusasula. Naye sente ze basasudde zisobola gamba nti naffe tuziina, kubanga it is not our coronavirus, si ffe twamusindise. Naye nga bwe ngambye nti festival tekansolingiddwa, festival yeeyongeddeyo muki mu maaso, byonna bisigadde bye bimu. Coronavirus okujja tagenda kusala ku ssente ze basasudde, era abagenda okujja ng'agenze okuyingira kwe kumu, tusubira venue yeemu, era ne bye basasudde bye bagenda okukozesa okuyingira. Byonna tiketi ze bayina, omuntu gwe twawadde tiketi yaffe eyingira mu festival, omuntu eyaguze tables zaffe ziyingira mu festival, etiketi gy'ayina gye yabadde atutte ye tiketi yennyini egenda okuyingira mu festival egenda okujja. 28 talina kye yakyusizza kubanga wiscan. Egundi etiketi zaffe ze twabawadde zonna za kompyuta, si manual. So kompyuta ejja kusigala ng'ebalaba bali safe. Tekigenda kyusibwa kubanga kyasasulwa, ate nabo bennyini bakimanyi nti be basazeewo ekivulu ne kivaayo. So tulina tuula nabo ne tukkaanya date ne tugenda mu maaso ne festival. So it's the same venue, because nga bagamba bagenda tuddiza sente ze twasasula tubookinga ewala, but we are using the same venue, tetugenda kyusa. Sebo tulina n'ebifo ebirala festival gye badde eraga nga Mbale, Mbarara wamu ne Masaka, era kye bagenda okukola nti abasooka ababadde baddeeti eno balina okusooka okubeera recognized ng'omwezi bwe gugenda okutambula. Abadde alina okukola ku ddeeti eno era yajja okusooka, abadde addakadde ku bwe era bwe tugenda okutambula nga tufuna ddeeti zaffe. So ne ddeeti endala ez'e Masaka, Mbarara, biki kyonna kyekimu, we are going to communicate at once. Oba okitegeera. So naye bwe tunalaba baganda baffe nga tubataddemu ekintu kino tukibateekamu kifuba olina okumpagira bota. Bino ebintu si bya buntu bulamu, si bya bulambulukufu, si kya butegeevu. Nze nyina bakwano bange bangi nnyo abawagira political parties ez'enjawulo, mbaagala nnyo era mbeera nabo ne tunyumya ne bampa ensonga zaabwe ne nziwuliriza, ninga sibajajinze nti gwe byoliko bifuba, buli omu alina engeri gy'alabamu ensi ye. Ensonga lwaki abantu abamu ba Man U, abalala ba Arsenal, abalala ba Chelsea, abalala ba Liverpool, abalala ba Man City, lwa nsonga nti Mukama yakola choice z'emitima nga gyenjawulo. So nze ndowooza abantu bange, show yange n'olunaku lwonna lwenabaayo, nsaba buli muntu ajje nga tali mu politics, jangu nga temuli politics. Tugenda kujja announcing anytime show yaffe ejja kubaayo, jangu nga tolina kirowoozo kya politics nengoze kukyakala. Just come for party, don't come for political meeting. Come for party. Muntu yenna najja nga ali political tojja kuyingira. However much twagala abantu mu show, ne muntu yenna najja oyambadde kala z'aba politician tojja kuyingira. Oba oyambadde NRM tojja kuyingira, oyambadde FDC tojja kuyingira, oyambadde people power tojja kuyingira until ngoze kukyakala mu show, kukyakazi. Awo ojja kuyingira weeyagale, onyumirwe nnyo, teryakwata ku mukono ddeeka mirembe, then ebintu byammwe binatuuka ebya politics ate kati mutandike nammwe mutandikiraawo. So nze ndowooza tutambule bwe tutyo bantu bange, mwebale nnyo, mwebalire ddala, muli balungi. Njagala okubategeeza nti ndi mulamu, siri munakuwavu. Oba okitegeera, siri munakuwavu, naye ndi down because of the too much money I spent from my pocket and my partner's pocket. Musajja lubuulwa, musajja mukozi nnyo, yava ku bintu bye, mutonzi w'amataka, nene ewayo nagaka nze nkwatire ku Kenzo tukole ekintu kino. So I feel sad for him,
okuba nti yayingira mu business gyabali kyatera kukola na investinga mu sente zandi all this bwena webituuse nange nenkwata ezange nzije yonna mubakwano bange nawana watwekutte taddemu basponsa baffe naye mbakakasa nti mukama bw'atyo bwe yageze we can still achieve this. Let's wait for a new date tukole omulimu gwaffe gujja kutambula bulungi inshallah. Nsabira buli omu ali eyo, musabira buli omu kyali. Ani alina ekibuuzo nkiddemu wano nga kimu bibiri. Mwana agamba abasaddase pozi waliwo ne mbadde nerabidde okwogera ku bano abantu abakkiririza mu malogo musimanyi Illuminati simanyi ataani pulira ebigambo bingi oli n'agamba Kenzo takyasula mu nji eziteguku kubanga Illuminati yagimugobamu Kenzo bino biri kati osho tebaddeeyo bajja gamba Kenzo sho teyabaddeyo simanyi because of Illuminati. Bonna abantu sho gye bajjeyo bali Illuminati. Ensi yonna yagudde mu storm Illuminati. Bamisa abantu beera abantu abategeevu. Let's be exposed. Tubeere abantu abalina amagezi mu mutwe. Tubeere abantu abategeevu ne buli obanga osinza Katonda ate n'omugattako ekintu ekirala. Already ogenda mu church naye ate olina believe ngu eriyo amaanyi amalala. Kwegamba Katonda tagenda kukuwa kuba tomwesize na. Ffe abeesiga Katonda kye tuliko mu kiraba. Okitegeera abeesiga Katonda gyatutuusiza mulabayo. Nti ne lwe nafunyemu kano a stop oven. I still have a strong belief that I'm going to achieve even better. Kubanga there is so much time ahead of us. It's a matter of time. It's a matter of being patient. So, bantu bange abakkiririza mu bintu ebirala mbasaasidde nnyo kubanga Mukama akyabagezesa nnyo. Neffe abalina strong belief and we believe in God. Buli omu ddiini ye ng'okkiririza mu Katonda era ng'omuwa obudde obumala ng'era olina ne belief nti abisigadde byonna bitono naye Mukama ye munene. Awo gw'ogenda kufuna buli ky'osinga okwagala era ojja kweyagala. Ogenda kubeera one of the most happiest people in the world because you're on the right track. Mugenda mu machachi, mugenda mu mizikiti, mugenda wa musaba naye they don't believe in God. Kubanga Mukama ate ba blessings n'ababalaga nti bannange this one mumulaba atambulira Katonda buli kimu era muwadde ate temu believing namu. Mmala mugamba ani kiraka kati Illuminati kiraka oyo stand kiraka oyo ate nga mubira mu machachi kati really oli mukwekotogera. So nsaba buli muntu yenna ali eyo ire mu mbeera ya Katonda mu believingire mu Katonda. Omulala ani wano gwenyinza okuddamu katono? Muntu mulala ki wano gwenyinza okuddamu? Why? Genda odde mu Faransa munno. Anta. Kati ndi mu Lufalansa. Agamba. Mumalirize. Mulala agamba ki? Ani alina ekibuuzo wano? Why do you always feel it's politics? No, I don't feel that it's politics. But some people involve politics in music. Okitegeera. Fe, kunga Kenzo yimba ku kino yogera ku kino. Enyimba za ezogera ku bizibu byaffe ebitunyiga nabyogera in form of complaining. Sirumba nze sina maanyi gagamba mbona aveeko naddako agamanyi sigalina. I can only complain as a citizen. Nenga bannaye kino na kino nga kibulamu. Ne sirina maanyi gagamba mbona aveeko naddako agamanyi sigalina era yo siriyo. Nze ni mukubi wa ndongo. I'm going to be entertaining my people. I can sing volongoto every day. Era nze muyimba nnyo gyembeera ku zisho kubanga talina buzibu. Agezaako kwogera ku nsonga ezaabo abakola ebitali bituufu. But sigamba mbona aveeko naddeko. Njagala nnyo Bobi Wine n'okusinga mu abamwerajjalirako. Nze mwagala deep kubanga it's a family mukwano gwange yannyamba nnyo. Mwagala nnyo naye mwagala kunteeka mu buzibu. Nze nyina wenkoma. So kale mwebale nnyo saagala genda wala. Saagala kwogera bingi. I'm here to let everyone know nti baagala nnyo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerawo. I'm not feeling well. I have to rest. Era nga bwe mundaba seewulira bulungi. Kanebakemu kampowemu tujja kuba tuddamu omulundi omulala. I will let you know nga tufunye date empya tujja kuba tugikwasaganya.
muganda wange Adamu kulabyeko wano alhamdulillah ogambye abantu bajja kwesortinga. You have raised Ugandan flag more than any artist, bro. Thank you, my brother. Thank you so much. Yeah, tell them, let me sing, you know. Let me sing. No, I'm not a politician. I'm a musician.